fomu ngifunye ekittako abantu b'Emakindye ngapo abantu b'Emakindye bagenda okulaba nga nze musajja omutuufu asobola okutwala obwekansala obw'Emakindye Nakinyogozi era ne baŋŋamba ye gwe mutuufu atagenda kulya ssente bya bintu birala nesizze kulya ssente wabula nzize kukola ki kuweereza abantu bange abantu b'Nakinyogozi era bansaba nnyo ne beegayirira ne bakola byonna era foomu mugiraba yiino ngifunye foomu yiyo mugiraba luno si lupapula lwa nassa mululaba otegeera naye nga mbagamba mwenna bannange mujje mulizesitalinge mugende mulizesitalinge endagamuntu nze endagamuntu yange namaze ogirizesitalinga era 2026 mu nnonde n'omutima ogu senga tebati bakimpadde senga tebampadde kaadi ekyo tekinkubisa puresa tekisobola kunkubisa puresa nebati bampadde kaadi nja kusigala nga nkolaki nja kusigala mu independence oba siri independence nja kusigalawo nga mpeereza emirimu gya mukama wange ebigambo kirungi ekyo Kapere singa tebakuwadde kaadi ogenda ojja sigala nga ofolowinga amateeka g'ekibiina nja gawuliriza ate kakikinjijako ki era nja gawuliriza era mukama wange muwa respect era muwa saluti otegera muwa saluti kati wabanga tampadde kaadi nze nja kusigala nga mpeereza ekibiina kya mukama wange paka banga emyaka gikyaliyo mingi kubanga era ondaba ndi mwana muto ndi mwana muto byambalwa bazeeyi ebiro bya kivubuka era okwebeeramu otegeera Kapere Lufoto Senga bwe yeeyita bw'atyo naye yeegasse ku bannakibiina ekya National Unity Platform okubeera nga bajjeeyo empapula zaabwe ez'okwegwanyiza ebifo eby'enjawulo era nga Kapere agamba nti yayagala bwa kansala sayidi z'Emakindye eyo mukutu gwa Redstone TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ate naba kubeera ng'osubscribinga nyongera okutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasoka okumanya buli tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Kapere bw'atyo bw'asimbudde olunaku olwaleero n'agenda ku ttebe ekya National Unity Platform n'abanga naye yeetabye mu lwokaano luno olw'okulaga nti ayagala bwa kansala mu bitundu by'Emakindye era mu butambi bw'ogenda okulaba process agitambudde bulungi nnyo agamba ye empapula azirina era tayina kyatagenda kubeera ng'ate awaayo ku ebyo ebinaaba bimusabiddwa. Kapere agambye nti abantu b'Emakindye abantu ba sayidi zeyo gyawangaalira bamusabye in fact bamwegayiridde nnyo okulaba nga ajja abeere ng'ayingira ebintu bino era yagamba nti tekyabadde kigendererwa kye wabula abatuuze be bamwegayiridde nnyo bambi nga bagamba tuyambe gwe muntu wekka atagenda kulya ssente. Kapere ayingiddewo mu sitayiro era naye ayina abagoberezi be ayina eggaali ye ejazze nayo ku kitebe ekya National Unity Platform nga bwe njagala olabe ate era nzije nkuwe n'abalala nga bwe nakugamba enfire emikutu kwe tusinzira okubeera nga tukutuusaako ebyo by'oyinza okuba nga tewabitegedde ate nga weetaaga okubeera ng'obimanya ate nabakuba nga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna wuliriza ebya Kapere era laba engeri gye yazzeemu ku kitebe ate tubeere nga tweyongerayo okulaba nga tukutuusaako update ku ebyo bye tugenda maaso n'okuba nga ate tukuwa ebiva ku kitebe ekya National Unity Platform. Enga banange tulina okweba mwamaze okulitestalinga endagamuntu obeera gena bakulitestalinga ndagamuntu kitegeeza togenda kulonda 2026 kino kibagamba mugende mulitestalinge endagamuntu zammwe zibeerewo nkimanyi buli omu ajje wano okufuna kaadi ajje kulitestalinga
ku kifo kyogenda okwesimba nange nzija kufuna kaadi ya Nuupu eya kansala MC wali eri nakinyogozi makinje wesi tulina okwebereramu bannamawulire mulina okwebereramu muligende mulize sitalinga endagamuntu zamu mulina okulonda 2026 tulina okwebereramu Sio kapeleka tufuga. Ngana tebakubuza batufuga. Bakubuza kufuga abantu. Ya kwesinda era batuje byenakinje bampa omukisa wesimba mu kitundu kyembeera era bagamba nze musajja asobola twala kansala byenakinje era ndi mukakafu nnyo era buli kimu jja kituukiriza Kitundu kyabo nze sigenda kuzunga ate enzunga enjire mu kibiina kimu ate enzula enjire kibiina ekirala nsigala mu kibiina eki kibiina kya Nuupu sijja kubeera ngaoli yeyali emisu 5 ebyo sibyagala nsigala kulya yange mugama wange bwe bakuwa ebitaano omukulu bye yalya obigaana. nze sina kyenjagala genda okuweereza abantu bange oba olidde mu Yesu olukwe era Yesu oba omuliddemu olukwe kitegeeza mukama wange kyakulani mba muliddemu olukwe Rawundo giina sisobola ewemba nemba siina kyakulya nsobola okujja ku ofiisi bampaayo omutwalo bano bampaayo 2 nensobola otandisa obulamu naye ng'ate siridde Ubuzo bw'ogwanda giina Rawundo giina abantu banakulonda ku ground gy'oli abantu banakulonda ate nga ndi abo benaalya nabanalonda ku ground abantu bakumanyi banakulonda ekyokunonda era nkimanyi n'okukkiriza mutima gwange nina okukkiriza mutima gwange kubanga okisoboka abantu bennyininyini abo abagenda okunonda bennyini banfula ow'amaanyi bennyini bebanteekako ettafaali okunfula ow'amaanyi kati oŋŋamba otya nti nze kyabantu bananonda ate ng'abantu abo bennyini bengenda okiikirira bebagenda okukifuula kindi ate era lwaki wavudde ku bubaka kubanga bakubuuza lwaki wavudde ku kyokwesimbawo kuba memba mu paalamenti kubanga abantu badde bakwagala mu paalamenti anti lwaki saagala kubeera MP ekisooka MP bakeera nnyo okuva mu maka gaabwe ogenda mu ofiisi zaabwe oba mu paalamenti ekisooka bakeera ku makya badda kyo saawa emu kati saawa emu bakeera ku makya jugira ebintu byengudu mubimanyi jamu abamungi kati bakeera ku makya badda saawa emu kati obudde bwona bumanire mu paalamenti ayagala otuuka ewaka oluusi akooye kati ate ekyakeera akeeraddeyo ekibolaba nti fiirwa makaako n'ekirala nti obudde aba tabulina bugenda kubeera mu bantu abamulonda aba talina budde bugenda kubeera mu bantu abamulaki abamulonda osegere kati obudde abumalira mu paalamenti kisobola bayinze ngenda kisobola lwakirimu nti olwa kansala ekisooka ngenda kubeerawo mu kitundu ku kyalo kwembeera ekyokubiri abantu bajja okufiirwa bajja kwangula okundaba mangu bajja kwangula okunga nti ababugo gabulako tandika okukunga abantu bajje basonda ababugo emyala bale mukama wange akasasiro biki bajja
ndaba naye nga sigenze mu paalamenti kati wana kapere empapula zijjeeyo boyi kubanga eyo nini eri okumakasa nti yiyo sinange ekiraga anayevaayo omulala ina smartphone ate smartphone esimu ya smartphone kuba ekifaananyi awo obeere nga bwe bukakafugo bwogenda nabo kapere photos ayagala bakansala mu mapindi originally eyo gyovanga neyanga taata eya buli kimu kiba naye munsabire nsobole okufuna okuyitibwamu kimu kimu kange waka erigero gamba abalowoozi omaze okumamira ekyo erigero simba wali layini ogiseremu mu kitabu simba wali lezi gira nefomu kapere kyekiriwo tugenda balance kati bamaze okukuwandiika wali kikyosookerako wetuseeyo yakati wano line tugenda wali kukikulisa sitalinga nga amaze okukulonda ogenda sookerako ki okubakolera abantu wala bantu okunonda kuyamba abantu ebizibu okukubaganya abakazi mu mayumba obutaba na mirimu mu butale emyala egizibikira ebisasirosasiro ebyo abantu bafiiriddwa nina okubeerawo okusolooza amabuko g'abantu oyo abafuze alina gogasolooza jemba kankala wuufu kitundu balina okugawaga empaka bwagaana kale z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.